191 mu kiseera ekyo ng'abafuzi b'amatwale bateekateeka okusegulira eggwanga lino okuddiza bannansi obwetwaze. Okulonda kuno bwe kutyo kwali kwa kufuna gavumenti yali okukwasibwa obuyinza abazungu nga bava kuno, era kwali kwa bbugumu naddala wakati w'ebibiina by'obufuzi ebibiri ebyali bigundiivu ennyo mu kiseera ekyo. Kuno kwaliko Democratic Party ne Uganda People's Congress. Buganda ng'ekimu ku bitundu ebikola Uganda yalina ensonga zaayo ze yali etadde mu ddiiro ng'eyagala abazungu bamale okuzigonjoola nga tebannaba kuseetula ebigere byabwe okuva kuno naddala bwe gutuuka ku kifo kyayo mu Uganda eyawamu. Ensonga zino abamu ku baali mu lwokaano lw'okuvuganya naddala Bendikira Kiwanuka eyali ssenkagale wa DP baalabanga ezaali zirina okulinda Uganda efuna obwetwaze bwayo ziryoke nno zitunulwemu, so nga ne gavumenti emmengo yali esimba Nakakongo nti yali yeetaaga ensonga zaayo zikolebweko obwetwaze bulyoke bubeerewo, era nabwe kityo gye byakkiranga Buganda esazeewo okuzira okulonda kuno okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka 1991. Abantu ba Buganda abaali abawuliza ennyo ery'obwakabaka baagaana okwetaba mu kulonda kuno, era nga kigambibwa okuba nti abatono abavaayo okulonda mu Buganda baalinga ebitundu 3 byokka ku 100. Kuno kwe kulonda okwasookera ddala wano nga bannansi balonda butereevu ababaka baabwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu kiseera ekyo lwali luyitibwa Legislative Council oba Legiko. Ebyava mu kulonda byawa Democratic Party yali ekulirwa Ben Kiwanuka obuwanguzi oluvannyuma lw'okufuna ababaka 44 ku bifo 82 ebyali eby'olukiiko lwa Legiko, ate yo Uganda People's Congress yafuna ebifo by'ababaka 35 bwetyo n'emalira mu kifo ekyokubiri mu kulonda kuno, newankubadde nga akalulu kawamu ate yali ewangudde n'obululu 49 mu 1599 bye bitundu 48 n'obutuntundu 26 ku 100, so nga yo DP yali efunye obululu awamu 43 mu 42 obukola ebitundu 42 n'obutuntundu 47 ku 100. Wabula okwawukanako n'okulonda kwa bonna okuliwo mu kiseera kino, obuwanguzi bwali butambulira nnyo ku muwendo gw'ababaka ekibiina bye kifunye mu kalulu, kwe kulaba nga wano DP yali yeesitukidde mu buwanguzi. Ebibiina ebirala ebyali mu lwokaano ye Uganda National Congress ekyafuna obululu 4,000 mu 134 bye bitundu 3 n'obutuntundu 91 ku 100, era nga kyafuna omubaka omu yekka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ebibiina by'obufuzi ebisigadde tewali kyasobola kufuna mubaka mu lukiiko lwa Legiko, era byonna awamu byafuna obululu mu kalulu akawamu 9 mu 1015, so nga abaali beesimbyewo ku bwannamunigina 2 be baagenda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga bonna awamu baakuŋŋaanya obululu 4,456. Abantu abeewandiisa mu kiseera ky'okulonda baali akakadde kamu mu 36,000 mu 2755, era nga ku lunaku lw'okulonda abaavaayo ne beetabamu baali akakadde kamu mu 27,524. Okulonda kuno okwasooka wano mu ggwanga bwe kutukwatambula n'okusomooza naddala olwa Buganda omwali ebitebe bya gavumenti ewakati okubanga ate eggwanga lyali lisinza n'abantu abangi, ate okubanga lyali tireetayo mu kulonda kuno okwali ate ku mutendero gw'eggwanga lyonna. Kyokka kino tekyalobera Ben Kiwanuka kulayizibwa nga chief minister n'afuuka omukulembeze omuddugavu yasooka wano mu ggwanga owa gavumenti yali erinze nga ye Apollo Milton Obote yafuuka omukulembeze w'oludda oluvuganya mu paalamenti eyasookera ddala. Obote had chosen the ground carefully for his first rally in Kampala, the old airstrip of Kololo, where back in 1962 he accepted the Charter of Independence. He was back at the scene of his greatest triumph, looking every inch the confident elder statesman. Mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwali lukubirizibwa ekibiina kya DP, Apollo Milton Obote gye yalagiranga bwe kitaali kya bwenkanya abazungu okukwasa gavumenti y'abaddugavu obuyinza yali eyise mu kulonda okutenyigirwamu bannayuganda bonna, era wano yali yeesigama ku nsonga ya Buganda okuba nti yali esibidde ekikookolo okulonda kwa 1991. Oluvannyuma lw'okwetegereza ensonga eno ng'erimu eggumba, gavumenti y'abazungu yasalawo okutegeka okulonda okujja oluvannyuma lw'okukkaanya ne Buganda ne bakkiriza bye yali esaba naddala bwe gutuuka ku nsonga y'okuba nti olukiiko lwayo lwalina okuweereza ababaka obutereevu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu awatali kuyita mu kalulu. Okulonda kuno okw'omulundi ogwokubiri mu byafaayo by'eggwanga lino okwetabamu abantu kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa Kafuumuula Mpawu oba ogwokuna omwaka 1992. Buganda wano yali emaze okuyisamu ababaka 21 okuva Mengo nga tebayise mu kalulu, so nga ekibiina kya Kabaka yekka ekyali eky'Abaganda wano kyali kissa omukago ne UPC, era nga mu Buganda tekyasimbawo bantu ekyawera ddala UPC enkizo. Okulonda kwagenda okukomekkerezebwa nga UPC ewangudde n'ebifo by'ababaka 37 ate nga yo DP yafuna wano ababaka 24. For all the years lost, everybody! Obote is very much the front runner, but he also has his opponent. Gavumenti yakolebwa wano yali ya mukago gwa UPC ne KY, olwo ate ssenkagale wa DP Ben Kiwanuka n'afuuka omukulembeze ow'oludda oluvuganya. Awatali kuwannaanya, Apollo Milton Obote yali wano amaze okutwala obwa Ssaabaminisita bwa Uganda, era bw'atyo ng'ono yakwasibwa obuyinza abazungu abafuzi b'amatwale bwe baali bava mu ggwanga lino ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'Ekkumi omwaka 1992. Uganda bw'etyo n'efuna obwetwaze bwayo. Buli omu wano yalina essuubi ku ggwanga lino eryali etto nti ebiseera byali eby'omu maaso byali bitangaavu olw'engeri ebintu byonna gye byali bikwatiddwamu, wabula ebyaddirira mu maaso ate byatandika okulaga kalenge n'okukwatako obudde nga n'ebyava mu bino z'enkovu ez'ebiwundu ebiyitirivu. But first, the guard of honor.